Kadama TV kojja mate olwo video gitwakafuna wano nga mugituweereza nga eraga Omuwarabu ayingidde mu kisenge kya Kadama nga yennyini yannyonnyola akutte video nga n'Omuwarabu ddala amulaba nti amukwata video. Omuwarabu ng'ali bwereere ng'akutte obusajja bwe ng'abuzannyisa okusobola okubeera nga yeemazisa nga bw'atunudde Kadama ono. Mugenda kuwulira amaloboozi, tetujja kusobola kuteekawo video kuba video emulaga obwereere bwe. YouTube tekkiriza bintu ebyo byakulaga bwereere, naye video tugiina. Era Kadama abadde n'ekipayipu abadde nga amukuba. Katusooke tuwulirize voice note zino then tudde tudiscassinge ku video eyo oba kuba nze ngiina yo video naye njagala mugibeere nga mugifuna mu audio olw'ensonga nti YouTube tebikkiriza kubeera nga tubiteekayo. Bannaaye mumpe ku magezi, bannaaye nze mpulira omuntu nkoze ki nimukooye kati ng'ono mukolotya ekisiraani nga kyo ekisiraani okikola otya bannaaye mumpe ku magezi kino ekisiraani nkikole ntya mukole ntya kati kamukube emiggo akowa ajja kugenda kamukube emiggo bw'analaba nga gimumenya ajja kugenda likinale nomurreba kundi aluteere ngu n'aluteera lulikinale nomurreba omuntu ndi omubulumu yanje nokwenkuriga kwinamuka konka nakoreka unaiza kuratira ha mugongo ali nkote ninya kumuzaala wabula mpulira ennaku mpulira obusungu baana mmwe mumanyi kye baita nzuno ne sitokusi zinaavuzigidde mu zino kyokka lunsanze nga ntigenda nakuyingira na mukiigo bannange mpulira nkooye manyi kye baita okukoowa nzuno nebyandese kulya bino sinaabirya n'emmere yiyo buli kimu kikyo nga bwe naakatuuka naye n'otunuulira oguntu n'owulira ng'oyagala kufa nze mulowooza bino sibikooye bino ngulaba guugwo guyimiridde mu mulyanga nti nkukalakasa emiggo anti nze ekyokukuba tebaakinkobera wuuyo aleeta ebimwamwamwa akabireete nze naamukwatidde akambe ne mugamba ngenda musala gwe taali n'olaba n'akantu kaali kukwata otukalimu n'omulamwa mulabe embwa wano lwe rutya emiggo nga ki naye lwe rutega ebimu kasasiro mu ttooyi. Video tugiina, amaloboozi mugawulidde. Kiri nti bwe mbeera nga ntadde mu bimpimpi, video etandika nga Kadama akwata Omuwarabu ono ali mu luggi. Njagala mbasiigire ekifaananyi nga video weeri, ali mu luggi yeekwatirira nga bw'atunuulidde Kadama ono ng'ayagala kubeera nga yeemazisa. Kadama alina ekintu kiringa kipayipayipu kya plastic nga kyamukubisa amugamba amuviire nga bwemuwulidde amugamba ekisirusiru kino kankikube kinviire. Bw'amukuba adduka ayingira mu toilet. Omuwarabu avaawo naye ng'eno ye tata obusajja bwe nga tabuta bwe yeeyongera okubeera nga abuzannyisa n'ayingira mu toilet ya Kadama. Era Kadama nga babagambye nti yabadde agenda nakunaaba. Kadama yeeyongera okubeera nga akuba Omuwarabu ono era ojja kuwulira awo bamuwulidde bulungi ng'agamba nti yabadde era yamugambye ajja mugirayo ekiso amusale. N'abeera nga yeeyongera omukuba Omuwarabu ono n'adduka n'abeera nga agenda wansi ku madaala. Bw'agenda wansi ku madaala era yasigadde akyekwatirira obusajja bwe nga bw'abuzannyisa nga bw'atunuulidde Kadama ng'ayagala kusooka kubeera nga amala oba nga yeemazisa. Kadama yeeyongera okubeera ng'akwata omwami ono ku video era n'amugamba taali jangu. Omuwarabu akulaga ate n'akomawo
n'alinnya amadaala akomewo. Kadaama era najja ng'agenda omukuba. Embeera ng'eyo nja gamba nti ebintu bya njawulo, nti oyinza okukwata omuwarabu oyo kirungi naye ate kibi, tugenda kiraba obubi n'obulungi obukirimu. Eyo ebeera evidence nti omuntu yabadde ayagala kukwata. Ekirala, omuggo guno gw'okutte ng'omukuba tokkirizibwa kuba muntu. Kati twagala tugende ku reality. Tokkirizibwa kuba muntu, asobola okuggulako omusango nti wamukubye. Ekirala, ekiso e Bulaaya ekiso kyenkanankana n'emmundu, era omusango gwe bakuteeka ku muntu abadde n'ekiso gwenkanankana n'omuntu abadde n'emmundu. Eyo ebeera mada. Tokwatanga kiso ku muntu azze nti nno ayagala okukwata. Naye ate tubyogera wano, naye ng'ate omuntu ali mu situation n'alaba ng'oddala oli agenda mumaliriza, asobola okukwata ekiso. Era n'ogeza n'ofumita omuntu oyo ekiso, emisango giyinza kuba ebiri. Bayinza okugamba nti wamusse mada, oba ne bagamba yabadde self defense. Kuba tojja kujja na kiso ng'ogenda kunfumita nga nange ekiina ate nenema kikufumita. Eyo bagiclassifyinga nga self defense, wabadde weetaasa. Kati wano Kadaama agwawa, yabadde yeetaasa oba omuwarabu yabadde talina mukuba n'ekiso yabadde talina kimugirayo. Ekyo kisigala mu mbeera wa mu situation Kadaama gy'alimu. Bagamba nnyo wano nti omuntu ali mu mbeera yasobola okunnyonnyola obulungi kiki muli kyabadde awulira. Era abazungu gye weegendereze nti ne babeera bagenda kusasula insurance ng'omuntu yakoze ekintu ne baba yakuvumya, bayinza okubuuza obulamu bwo kaakati obuwulira otya, weewulira otya. Kati awo abaana abaagala okukola ssente n'agamba nze obulamu bwange mpulira bwakyuka okuva gundi ne gundi lwe yanvuma oba lwe yankuba oluyi. Buli bwe ngenda mu ssomero abaana babeera nga baŋŋamba ebigambo ebyo byanvuma. Otegeera, awo wokka omuntu ayinza okulungulawo ssente eziwera. Kaakati omuwarabu ono tugambe vidiyo weeri eraga era omukuba, suppose ogiraze. Otegeera, suppose ogiraze mu kooti, bayinza okubuuza mu nnyumba temwalimu mama oba baba. Vidiyo eno sinnamanya oba oyo gwe yabadde akuba yabadde baba oba kitabani kikulu kyawaka, kuba olaba kisajja kiwanvu kinene. Ekyo tekimanyise kyabadde kitya. Naye nga vidiyo bwezityo bwe ziri, ate era nga kiraga nti Bakadaama bano babakwata. Kati njagala okubemu akafaananyi singa ekisajja kino kyazze, kuba Kadaama agamba yabadde agenda kunaaba, ne kimugwikiriza mu kinaabiro, kibadde kimukutte, kyabadde kigenda kubeera nga kimukwata. Awo tewali baddewo nage. So omuntu bw'aba eri Kadaama n'agamba nti bannange ndi bubi mu nnyumba yange, ekisajja kyagala kunkwata, temuwakana. Vidiyo eno bw'ogiraba ekumalako ebyewungula, tetusobodde giteekayo, naye geega amaloboozi Kadaama eyabadde oba ge yatusobodde otusuusaako. Bannaaye mumpe ku magezi, bannaaye nze mpulira omuntu nkoze ki nimukooye. Kati ng'ono mukolotya ekisiraani nga kino ekisiraani okikola otya bannaaye mumpe ku magezi, kino ekisiraani nkikole ntya, mukole ntya? Kati kamukuba emiggo akoowa ajja kugenda, kamukuba emiggo bw'anaalaba nga gimumenya ajja kugenda likinale. Nomurreba kundi alutere ngu n'alutera lulikinale. Nomurreba omuntu ndi omukulu mu nyanja nukwenkuruga kwinamuka konka naporeka unaiza kuratira ha mugongo alinkote ninya kumuzaala wabula mpulira ennaku, mpulira obusungu baana mmwe. Mumanyi kye bayita nzuno ne sitokusi naavuzigidde mu zino kyokka lunsanze nga njagenda nakuyingira na mukiigo. Bannange mpulira nkooye, manyi kye bayita okukoowa. Nzuno ne byandese kulya bino sinaabirya n'emmere yiyo
buli kimu kikyo nga bwe naakatuuka naye n'otunuulira oguntu n'owulira ng'oyagala kufa. Nze mulowooza bino sibikooye bino. Gulaba guugwo guyimiridde mu mulyango anti nkukalakasa emiggo anti nze ekyokukuba tebaakinkobera. Wuuyo aleeta ebimwamwamwa kaabireete. Nze naamukwatidde akambe ne mugamba ngenda musala. Gwe taali n'olaba n'akantu kaali kukwata oti kalimu n'omulamwa. Mulabe embwa wano lwe rutya emiggo nga ki naye lwe rutega ebimu kasasiro mu ttooyi.